Semutomba lamusizaako nnyo Nakapeeka Kaasa Ng'ombe Nakaseke mwebala okukola abakola namwe abalindirira mu busitenseni kenkulabyeko sikyafudde twongera okubagamba mugende mukole nkimanya abamu kati ebyobufuzi gwafuuka mulimu noddaawo n'okolimira atalina kyakuwadde naye nze nsuubira nti bw'oba okoze oba olima mmere si ya Mwami Museveni agenda ogirya si ya Luttamaguzi n'ekyo kyokola n'ofunamu akasente eggwanga liba ligenda mu maaso ate naawe ng'omuntu obaako n'essuubi kino tukibakubiriza ababaka batono nnyo aba paalamenti asobola okugamba oba abakulembeze nti genda okole naye nze nkugamba omutwalo gw'olinda oba ebyo obuntuntu bwe mulindirira obwo tebukyusa bulamu obulamu bukyuka n'ekyo ky'okoze n'oteekamu amaanyi njagala kujjukizaako ku President Museveni ekitundu ky'ekikubampanga ekitundu ky'ekisimula ekikubampanga tekirina kusaidia Hoima Road yes naye kiri waffe mu Nakaseke Kisemuto ekitundu ky'ekisimula n'ekitundu kyewa chairman Mutibwa Ekibaale ebitundu ebyo nawane Nakaseke kusaza waggulu awo kitanswa wabisuubiza amasanyalaze awo ekikubampanga tewali masanyalaze tewali masanyalaze mu tawuni y'ekikubampanga wonna Nabulo ekikubampanga toyitanga mu Kakiri n'ogenda ennaku ezo jo ekiro nabadde nambula ekkubo ly'e Kakonda naye neesisinkana abasajja abamu mayinda kuganza entambulanga muyeekera tesobola kuntegeera twasemba okutuuka yeeyo yajja Luttamaguzi ebalwana ne Museveni twasemba okutuuka yatali Masaka jajja wange yalwana era yasinga okuwa Museveni emmere mu nsi yalina ttata munaana naye Museveni yamuwa kadaali ttata munaana naye mbadde nkugamba jjo nabaddeko eyo ne mbaako abantu bange bensinkana awo nga bakyaka ab'amasanyalaze ndowooza omukulu w'amasanyalaze yali jjo yadisendawula nasemba okumutuusaayo nga tuli Nakatandagira ng'azze okulaba layini ye Nakatandagira nga bannakatandagira tebanafuna masanyalaze ne mutwala Nakatandagira ne mutwala Essembwa ne mutwala Ebuyungwe ne mutwala Mulule ng'ebiseera ebyo nga tebanafuna masanyalaze sijera disendawula yomayinga takyali minister yakulira ekitongole kya women amasanyalaze era for the first time yangamba gwe gwali omulundi gwo gwali gusoose okujjako Nakaseke naye bwe twamaliriza ebbanga lisuseewo nnyo ne tula ne bakoomu ne mbagamba bajje tulabe nga tutema empenda abantu abafuna amasanyalaze n'olwekyo omukulu Museveni kubira omulanga ebitundu ebyo tebinabafuna masanyalaze amakubo tukyali bubi nnyo omukulu Jeno Katumba Wamala ekkubo lya ferine eriveewo obulenzi oba bwe bayita Kisule Kaasa Ng'ombe Nakaseke Kapeeka lyaliko programu ekolebwa nga liva eno Misinje Ziroobwe bwetyo ne lijja naye tetulabawo kagira ogenda ewaaka gino olw'okuba n'ab'ekitongole kye bagenda ku kijjawo ekyayinula akugamba mbu basaveya bali ku ground ze sibalabayo oba abasaveya batwala bali ku ground basaveya so sibasaba mutima mubi kubanga nganze Luttamaguzi nzeka akozesa amakuba era njagala kusaba mukulu Nyongole MP wa Nakaseke North twabawa biliyoni okukola amakubo naye ndabawo obukubo oba bubiri bokka bwe mwakoze naye tugenda kubaleeta mu kakiiko yakulira ebyenguudo eno Nakaseke nze situula ku nkiiko ezo nazibalekera nga bayinza okugamba fe tubeera n'omonitoring nze ntula kakiiko ka accountability committee kati bw'oba omonitoring alinza okuleeta mu biasness naye amulabako mukulu Nyongole amugambe tukyalinda okulaba ssente baazikosa ezo biliyoni gye twakasembayo okuleeta ate ne babongera ne ssente ndaba bayisaayisaamu mu bukubo okuba eyo ne batambula eyo ne bayisaayisaamu ne bagenda ate amakubo ne geeyongera okuba amabi naye ekyo sikigira kubobokka kubanga bo tulina okubateeka ku nninga balina okutubuulira ssente ezo zonna gye zaalaga naye nkigaba mukulu Jeno Salimu Sale sebo emmotoka zo ze zisinga okwonoona amakubo nze genkola genteekamu ebigoma sino twakeze ezisukka mu 12 buli we tukola zijja nezo anti zijja zisomba omusenyu guno ogutundibwa zisomba ebbumba erikolebwamu ebintu ebakola mu Namunkekeera
omanyimu abasinga tubanyonyodde emirundi nga 10 nti omusenyu guno bagutunda bitusino twaka bino byomulaba gusomba bagutwala ne bagwoza ne bagupakira kigundi ekyato kijja wali kuleke Victoria bagutwala China bagutwala UAE nenga kati Saudi Arabia yesinga okugula omusenyu gwaffe omanyimu mulowooza mbo olwokuba muddungu omusenyu gw'omuddungu omusenyu gw'omuddungu teguzimba bizimbe omusenyu guno gwe batwala baguzimbisa ebizimbe n'okola mu solar panels ne zino balubu ze mulaba ez'ebirawuli n'amagiraasi ebyo byonna ebintu so n'olwekyo bwe muliranga tukuba omulanga laba ku mukulu Jenosali Musale amugambe nti naye njagala kumugamba kubanga nategedde nti yatwala essomero lyaffe eryakaPKSS ettaka lyalyo lyonna ye n'abaweeri mu kisenyi wansi mu kisenyi ye ne yeddiza wano kakati njagala kumanya gye yajja amaanyi agajjawo ettaka lya gavumenti otegerega nawe bwe yabajja wano n'atwalawo waliwo yabateeka yabazimbirawo ate yazimba yabawa buwi mu Lutobazi kati n'abannema bawandiise ebbaluwa nema nebagamba wano si wammwe temulina kuzimba mu Lutobazi kati njagala kumunoonyaako omukulu oyo tulabe nga tuluuza Abachina mwafuna ddi olukusa olutandika kati okwegabanya ettaka lya gavumenti ebintu bya gavumenti ebya oli omuchina manager anti Uganda Investment Authority Uganda Investment Authority yegye ne omuchina bamuwa powers n'okutwala ettaka yasalawo ettaka eryo lyolaba tebakuwa buwi ogula gule ate gwe investor omanyi investor okufuna wonoteeka ekkolero sente zo kati njagala kumunoonyaako mu kitundu ekyo njagala kulaba investor oyo tulabe n'abaana baffe abali omwo abali mu kukaaba sebo njagala kusaba abantu baffe shadow minister w'ebyettaka abantu b'ennamakookolo ngenda kujja okulaba kiki ekiriwo ku ttaka nze nga mbasomesa okusala ku bibanja buba bubbi era teriteeka likaka muntu kwegula gwalina sente naddala mwe bagundiiri abafunye sente ez'obwereere oba abakuba sente mu gavumenti bw'ogula ettaka okuli abatuuze oba osikidde buvunaanyizibwa bwakuwa busuulu naawe nnyini ttaka eyeebuzaabuza ne batakuwa busuulu kuba tumanyi mukola oluyaayeyaye ne weebuzaabuza ng'ojja okomewo osale ebyo byakoma era bw'obula nkwegayidde nnyo gwali ku kibanja ekyo bw'onoonya nnyini ttaka gw'olina okuwa obusuulu n'abula obuteekawa genda ewaala disi bajja kuwa ebbaluwa era kye ŋŋamba n'obeebuteera bankedde ku makya era kye tugamba abantu mmwe naddala abantu mmwe ab'omu byalo waliwo ekitundu kye natunuulira kyali kyekkoko gwange ew'omwami bamuyita Kaliisa nagendayo nga bakaaba ne ŋŋenda omuluka mulamba ogw'ekirema nga baagala gutwala mbu bateekewo nucleus farm ya gavumenti nembalwanira mwami Museveni najja n'abawaako ebyapa n'abalala ne basigalira waawo nenzija wano mu Lule nenzijaawo ekitundu kiryawo ew'abakyamaani Nanjwenge ebukeeka naye genda n'otunuulira abantu baffe erwetunga n'otunuulira abantu baffe emayirikiti n'otunuulira abantu baffe ngo emanywa n'otunuulira abantu kankomye ku ebyo ng'abantu baffe balowooza nti gwe omubaka wa palamenti ng'omutaasizza ku kibanja ate era olina okugenda omuweeyo omutwalo oba obeeko nekyomuwa ennabbiika ebyo nkusomerako bisomere essaka busolo nkusomerako busomezi jasi ku byalo ebyo ebbalaatira byenziza entaasa emizimbo n'olwekyo sebo mukama wange mbadde ŋŋamba abantu baffe naddala ab'ebuteera oli okuva eno mu kibuga nti ajja okusalako ku kibanja kyo buba bufere oli okuva eno n'akukako okwegula tekikkirizibwa era ŋŋamba omuzeeyi yabadde yeebase wange ku geeti ku makya yasuzeewo nga waliwo omusajja omwagamba yennyini ttaka ly'ebuteera kiryawo Kaasaŋŋombe yazze ne basala ekibanja kye bakitunde era nkubidde mukulu atwala poliisi y'e Kaasaŋŋombe ekyo wansanyusiza nti wakoze response abantu abo bajje ku Lwokusatu nina ebintu bingi bye ŋŋenda okubaako nga ntambulako
in fact kuba lunaku lwenca tugenda ne rope muloko wano okulaba tubadde tutambula ne rope kitongole kya loko kimwe wa sente obumbi bibiri ate era tugoberera ne ku kino coffee bill yakomyewo mu parliament ekyaliwo omukulu Museveni ayagala kweddiza mwanyi zaffe n'akabinja nolwekyo mukasekendi katono nnyo kano kanka kusabe njagala kusaba minisita w'ebyettaka mukulu Mayanja yetuuma erinnya Mayanja kuba abantu mugenda ne mujja ne mwetuuma amanya gaffe ati yetuuma nza kugambye soogera mu mutima mubi ate nze wenkubuuliranga ensonga yange eva ku mutima kuba n'akakubuulira emirundi nti nze omu ku babaka ba palamenti mwami Museveni be yakakubira essimu empitirivu ennyo nanga angule ne mugamba ekyo teweemenya jangu okolera abantu bewa nakaseke aberuwero akuyita kukubuuzako uliriza bajja kukola musindalo jangu okolera abantu bafo bawe enguudo oba wa masanyalaze ne balwana abo basasule nze tosobola kungula kubanga nze nekolera bwobonguze ongulira ku services era bwe bawulira nti omusajja Luttamaguzi avuddeyo n'ayogera ku Museveni kintu ekyo bagamba oyo omusajja mulalu ku makubo gano ge tulaba ku malwaliro agalimu eddagala ku bintu bwe biti nenze kyembadde musaba mukulu Mayanja eyetuuma erinnya Mayanja minisita w'ebyettaka omuto lekeraawo okuzanyira ku linnya lya Ssaabasajja Kabaka ne bannammwe bangi tubalaba ne bannammwe abalala bangi abeetuuma amanya g'Ekiganda nga mumaliridde okusaanyawo Buganda n'Emmengo temulowooza nti tuli bakisiru kyemusabye kubanga namulidde ajerega Kabaka kulira obukundi obuvuma Kyagulanyi mbusimanyi yayogedde ki nga sinawulira ku bukundi obwo bwanukula Mayanja obutera okuvaajo ne bufuumuuka ebigambo bwe bavuma Kabaka olwo tewabeerawo musango era tewabeerawo nanka naye twagala kubagamba mukulu Mayanja ne banno temutwala Buganda mu kukemebwa Buganda yabaaniriza bwe mwajjanga bwe mufaanana ne bakama bamu okujerega Kabaka tusobola okubaawo ffe nga abantu bawano mu Buganda ne tubawuliriza ne muyinza okusanga y'abavubuka abayinza okubayisaamu eggaali oba wirubaalo olw'effujjo lyammwe eryo lye mujja nga teeketeeke nti ekibaleeta wano kuvuma Kabaka nga buno obukundi bw'abannamwe obubempawali ne bubabuulira nti no tewaliwo bantu anti nkugambye walabye omusajja yabadde asituse wamulabye ati nkugambye wamulabye anti kyemukugambye nti ffe abantu baffe wano bantu balamu baaniriza buli muntu naye okwaniriza buli muntu muleke kubafuula nti mbassaamu ekitiibwa kyekimu kyabazingo w'ebusoga naye bwe munajja wano nti olw'okuba owerekerwako obumundu obwo buba wagamba ogirovume Kabaka ng'ositamye ku ttaka lya Kabaka wano sebo abo bonna abasajja abavuma Kabaka basitamye ku ttaka lye webale nnyo sebo mukama wange awo ne bw'otampe kuteesa naye ensonga yange eyisewo ey'abasitami abeefuula ab'ekikalo era mugambe profesa eyo yange ayogera ku basitami abo neyanza nnyo neyanzege profesa sebo nenyabo kwampuliriza nze Anani Mayanja Sebonya naliko speaker okikola vubuka nange mu Bwakabaka bwa Buganda netuweereza bene netuweereza empologoma era abantu bannakasike Central bakama banga abasindika mu parliament omulimu gwammwe ngukola awatali yadde okwesigiriza era ku babaka 529 ndi ku babaka nanga abakulembera oba oli awo 10 mu kuteesa ku floor ya parliament sikwogera bwogezi bbali naye wali okukayanira omuzindalo oba olio ne tutuusa ensonga zammwe mukama wange nzikiriza mbuuze nange ku bannange bwe tulinawo mu studio bwe tuzze ate oba oli okugatta ettafaali ku nsi yaffe mu palamenti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yanyongerako obuvunaanyizibwa ze deputy chairperson w'akakiiko ka Kosase akakunya abasajja ababba ensimbi z'omulimu omusono gamba bali nti abalimu okuteekesa ebyo bye tuba tulikomanirize ate enamba lamba abakambwe baba batendekeramu abakakiiko abo naye eripooti gyemukomya obukambwe n'okubula gye zikomya okubula anti kaakati obuzibu bwonna buli ku executive yeyina okuimplementinga will teriiwo lwaki akakiiko ako ekateekawo
lwaki kateekawo parliament weeri oyinza okugamba lwaki parliament kubanga okuva ku Kasano wadde ebituli byali bingi nnyo netulada Ssenyonyi tumuwaana nnyo kati naye ate omukulu gwe twagamba Ssenyonyi akola nnyo omukulu era yakyakulakati obuzibu tebuli ku Ssenyonyi obuzibu tebuli ku parliament lwaki mufungiza nnyo nga era fakti na Luno bwe twabadde ba parliament adoptinga report yaffe ya Uganda Investment Authority nagamba ni tebutereevu ne tumugamba nnyabo fenga parliament tukoze ogwaffe kati omupiira guli mu ngalo zammwe nga executive okusinziira ku rules of procedure za parliament 220 eri actinga fundamentally tuma muzudde na onkulu mu mugobe mu office mterevuge muzudde no, of course nga parliament waliwo oboolyawo ebirala ebigobererwa era nkakasa bulungi nti fenga ffe tukola obuvunaanyizibwa naye obuzibu bwonna ebulyawo ebituli webiri ne tugenda sigala era fenga tukola ogwaffe era infact ne ku wiiki eno olunaku olw'enkyo omanyi parliament speaker yagiyise olunaku olw'enkyo olw'Emande tugenda tuula terinda bulinzi naye ebyo kiri mu buyinza bwa speaker ne ku Sande agiyita n'olw'omukaaga agiyita obudde bwonna baba yagadde gemanyi ga speaker era atuyita through speaker so waba yandiyagadde okutuyita mateeka of course ng'era bakoze amendment naye tekisoboka okujjako so era nenkya tulinako lipooti yaffe eya Posta Uganda bimwazuula mukyetaba mu Posta bingi waliwo bakadde baffe abakola mu Posta Uganda naye ng'olwayo bambi bakyasimbako ng'akola atubeera naye wali Makinde ku kisaawe ku mesaawe yakolanga mu kofi naye nabo tebabasasula anti kakati era nekyo ekimu ne bana ba Posta Uganda so lipooti ereese ebalage byonna n'ebituliwe biri ffe tukole recommendation nakyo kirina okukolebwa naye kyonna kiddayo ku wiiru gye ŋŋambye gavumenti eri wiiringa okubyonna biteekamu exactly eri will oba kwegamba omutima gwo ogwanditekeseza ebintu ebyo mukola so kati awo wewali challenge wewali obuzibu bwonna byonna tubyogedde olukuso tuwandike empapula tuzimalayo kuba executive ye-implementer the minister ba PSC bani oba mubiwandika mulimi lutategerekeka ate lulimi luzungu era oluli official omusajja omu yalinga edda mawulire ganga bunga gakyali nasoma yali ga munno egagamba nti embagala kwenija kuba mapiki kati yebwe yasoma ne yewaana naga nti ajja kubaayo ngati yakitegedda tugenda okukwata amawulire fenga parliament lwakuba obuzibu bwonna we buli nti omutima ogwo gutekesa ebintu mu nkola buli we gutabaawo wakati omuntu nobeera mu executive emyaka 4 n'emyaka 8 of course era olumusi kikulokinga to 40 olwayo mu Museveni yini yagamba nti bweweza emyaka 75 oba tokyalina guts oba tokyasobola naye abantu bajja kunebakonkona ku lujjirwa okola otya nga bagati beerawo baani etobawulyangako bino obwokuba akalulu n'okukozesa amaanyi so olwaleero gwe byoyita okukonkona bamwagamba nti omusajja yasobola ne bakonkona ne baani bannayuganda abasinga twagamba bakulemberwa mukyala Anita oyo yali w'amaanyi nnyo abannayuganda bonna abasinga bagamba nti Kyagulanyi asobola okukulembera ng'era wola ebyaliwo olukusi bakabba ekyo kiri obvious tojjukira ebyaliwo 1980 ebyaliwo nakati abuleete ebyo kwekangabiriza jasa kubavuga gundi river psychology abavuga river psychology mu mukwata obyobujuza abuleete si kumukwata mu byabuleete that is river psychology akuvuga kyenyuma gwenawe nakukwata of course bannayuganda webali era byonna ebigenda n'ebyaliwo eri emabega babyandoling era nakatiza ekyamanyi obuyinza bukyali eribo nga nange omubaka olunaku olwokuna nayiseeko ku Kiwoko College School ne Kiwoko SS abaana baffe aba senior 4 abaana baffe aba senior 6 aba senior 4 batandika ebibuuzo ku Monday nayiseeyo okubawa kye tuyita success words bannayuganda abasinga bagaba success cards gwawadde ebigambo ebirungamu success words andi mu bigambo biri mibamu ebyo bazisuula eri n'obugusoma abamu tebabisoma naye zino n'ebyetwalidde nze kennyini n'obagamba abaana okubateekateeka nti bannange ffenna kino waliwo abaali bakiyiseemu naffe abaali mu maaso gammwe nammwe
musobola okukiyita mwatera ne mubeera bawanguzi ate era ne munamumaliriza results zonna ezinabazize si yebeera enkomerero. So abaana bange mwenna abayizi ntandikira ddala ku ba P7 aba senior 4 aba senior 6 okusingira ddala abaana akaseke agasinga kuba kati nga Kiwoko college ya private Kiwoko citizen ya private naye agasigadde gasinga aga government agali mu USE. So ng'omubaka nayiseeyo okulaba nti tubawa encouragement era mwenna mbagaliza obuwanguzi mu bibuuzo byemmwe bye mugenda okutandika. N'olunaku olwokutaano nayiseeko ku Kikamulo Seed School secondary school eri mu kuzimbibwa y'obuwumbi obusatu mwe milioni obuwumbi busatu tebadde Nnyo obuwumbi busatu mwe milioni 3.5 munaziteekeramu ddala zonna obuwumbi busatu yes zonna zisindikibwa seminte muteeke mubusa era yensonga lwaki ng'omubaka ku mirimu egikwasibwa ejja basaamu obusa mu kizimbe ne kiddiramu noga biliyoni 3 ng'omubaka natuuseeyo ku monitoringa okulaba kubanga essomero eryo lyalina okuggwa mu September w'omwaka guno naye ate kontrakita yasaba extension ya myezi 6 gibwako naye ate okusinziira bwe natuuse ndooza mwezi nga gwakuna omwaka ogujja naye natuuseyo nga ndaba era omulimu engeri gye gutambulamu gukyali mabega nnyo era ensonga ngenda gitwala ku floor ya Parliament okuteekesa bakontrakita bano ku nninga n'ababaka abalala seed school eziri mu kuzimbibwa eyo bajje bakubaganye ebirowoozo minisita ajja atunnyonnyole atuwe status report lwaki olwaleero nga case study ya Kikamulo Seed School temalirizibwa. Gwokimanyi omwaka guno bwali gutandika abaana bali registered ku ssomero eryo nga bamanyi nti ekizimbe binaggwa mu budde baali abaana 3 naye olwaleero beesaze bali 18 abaana makati olw'essomero ly'obuta so omuzadde amugjawo naye gwolowooza amututtewa alina gy'amututte abaana baliyo mu byalo bataayaya amututte kulima kulunda nte kati abaana abo bali mu kufuna mbuto kitegeeza kino kizema kati abaana singa bagenda munamu almost mu 10 kubanga bw'osinziira bw'olaba amasomero gonna agokka aga primary ageetoolodde awo abaana abafuluma bali mu 10 gonna miruka egyo egyetoolodde awo bw'otunuulira abantu essemerero litereezebwa lisobole okutambula nga Parliament waweezo ne bazimbayo classrooms 2 naye ng'olaba abaana baffe bakyasomera bweru n'ekisembayo kidira ekisembayo ng'omubaka abantu baffe abeebugerere mu Kiwoko amazzi ago ge naleeta program gye naleeta eya water for life abantu baffe okubasimira amazzi ng'omubaka twasima amazzi ago okuva mabega nga sinabeera na mubaka Parliament naye kirungi abagasima amazzi bagatuuseeko ekifo ekyo bali amazzi bagazudde ekifo ekyo badde banoonyeza amazzi bangalaba naye bagafunye. So suubira abali ku mulimu ogwo mu kukole mangu kubanga abantu baffe balekerawo okunywa n'ente naddala abantu beebugererawo nakabubu kasana oba olwo bafuna amazzi amalungi. Ekisembayo nange sinza butogera ku Mwami Mayanja Samu Mayanja era nebaza abantu beebugerere be yabadde ayogereramu abasituse era omusajja oyo simanyi na linnya lyo ye yakulembeddemu baana bagamusituke tetuyinza kukkiriza Mayanja kuvoola kabaka abasajja bano ab'erinnya Mayanja bavoola amannya gaffe olwaleero abasajja nga bano basajja bakulu bakozesebwa okuvoola ekitiibwa kya kabaka emyaka gy'abassekabaka era waliwo ne ssekabaka yawaabirwako Mayanja ajagenda mu byafaayo waliwo kabaka yawaabirwako omusamo ne gumumeka ssekabaka yawaabirwako era nga Mayanja bwe bati ababa n'ensonga eyaabwe tetwandikkiriza okuwulira opinioni y'omuntu anti kakati okudda mu lujjudde n'oyogera kabaka simanya kabaka simanya okumuvoolera nno ddala kwennyini waliwo n'omwami omu yali mesake n'agatwambala mpale yemu biki naye yasirikira so nze kati abo bonna alintuma sandyagadde muleete kikyo naye nga mu byonna nze message empisaayo Mayanja olina baminisaazi banno balugoloobi bamukasingwa muveeyo mugambe ku Mayanja ono kubanga ebikolwa Mayanja byayolesa biyinza okuleetera era ndowooza omutawaano bagyeguva information ngimpe ayinza okuba
ng'alina obukundi bwe buno bwajja ku mulembe guli ogwayigiro Semajege naye yaliyo bwe bajja bateekaawo mu Buganda akisazeemu ekyo ku mulembe gwayigiro Semajege bajja bali ku luuti Museveni yateekayo ekibinja kye kikuluuti bali ku luutinga obubinja mbakuwa information ba information is power kati omusitami oyo minisita Mayanja omusitami kubanga oyo minisita munnange bubeera ku myaka egyo nga tumanyi wa addressing nsonga bangezo tubireeta abasajja bano bazze bagira jajjaawo mbiro za nkyomulaba ebika byonna babitaddemu ensowole buli kika kisula ku butaaje abataka bafa ku sipiidi ati kyenkugambye buli kika kati bakitaddemu ensowole kakati neewuunya nnyo omusitami oyo omunalibo Mayanja minisita Mayanja bwasobola okutufuba Luttamaguzi osobola otulumba kubanga tuli ba politician musajja watwali eri era nange ali nkoni mumanye embeera gye mumuyisaamu n'obubinja bwammwe Luttamaguzi mu byonna nange ku nsonga eno ngamba kimu abalala bonna tusobola okubalumba era nsaba n'abavubuka ababeera ku mitimbagano abantu abalala bonna tusobola okubalumba naye kabaka kabaka waffe titumwenganga kubanga kye kitikiro kyaffe ffenna era nga maliriza Mayanja bw'abeeranga mu nkiiko ezifaanana bwe zityo n'abantu abalinga Mayanja ne bavoola kabaka musituke ewa muzeeyi wabitunda awo ebyakasimbaazi muzeeyi waffe Kyagulanyi Matayo yatufuddeko ate n'omuvubuka waffe Waswa awe Wansalangi basaasiddeko nnyo ng'omubaka ate ng'omukulembeze wamu Ingiria akazigala kakwate tusobole okwogera obuze ku bantu Ingiria Sekasiku Stufa oyo no tuva baka era jjajjaffe babadde kooti ya Kisekwaya mukunkula omukono mu kibya naye tujja kutereeza ensonga ezo jjajjaffe biro zanja kooti ya Kisekwaya mukunkula omukono mu kibya naye ekoti ya Kisekwa nalagenze obukulembeze Katikkiro yagikyusizza ng'ate maze otukunkula Sekasiku Ingiria gweyina akazigala basebo ne bannyabo abatuwuliriza ku BTFM ne bakubiriza bannange bwe tuli mu studio wano twala omukisa bano bateesa banno nze mukubiriza wekali anti abo mbawulidde balinga bakubiriza bakubirizaamu okwolumulamu twala omukisa guno okubuuza ku batuwuliriza bonna abantu baffe mwenna mu Uganda batuwuliriza balamusizaako nnyo ntwala omukisa guno okubuuza ku bantu bange so omukulu Profesa Emakulu bitaawo enyimbwa bombo w'obulenzi mwenna balamusizaako nnyo so omukulu Profesa mbadde mpuliriza nnyo ebigambo bateesa bannange bye babadde boogerako era naye mpuliriza mukulu Luttamaguzi ng'ayogera ku nsonga z'omukulu akulira enguudo ewaabwe nze njagala kutandikira awo nga nze ekintu ekyo bulijjo kinnumya nnyo omutwe nga ndaba gavumenti engeri gye yaloketingamu ssente ku madisitulikiti okwo ate ng'akakiiko ako batugamba nti ababaka bakatuulako abavaayo ababaka ekibatuuzaako ye Alani Mayanja okumanya ebizibu ebiri ewuwe mu nguudo Honorable Luttamaguzi okumanya ebiri ewuwe buli omu n'asakira eki saidi ye kozero kuwayito endero tete lutuuke mu nnongo tulwetaaga era ku kawumbi ako $2.5 zagenda kukuba eryo naye twebuuza endala zagenda ku makubo ki era buvunaanyizibwa ewaffe mu Nakaseke South nze ebiseera ebisinga mbawa emire eddembe neŋŋamba nti bano babatuddeko mukulu Nyongole ye chairperson baali balwanira nti ab'NRM baagala controlling baatuwa ekkubo lya Timu na Lugogo ne batuwa n'ekkubo lya Kaasangombe embuzi kwezo ssente naye n'essaawa za leero nze enkola Lugogo tebaleetanga buli kaseera biguleeda bijja naye mbalinze kuba ndi ku lwaki ndeesa ensonga eyo nti nze maze omwaka mulamba nga nnyingidde okubeera mu constituency mu Butongole naguwezezza ntuula mu gongola y'Emakulu Biteeyi naye nkola okunoonyereza emyaka 3 egiyise tebalimangamu yadde ekkubo omwo mwonna
waliwo ekkubo lyange lyekanyanda nze neevuddemu n'okwevaamu nendeeta sino twakaniziwa mu ettaka naye nga wobeera ne kolaasi okola ki omulengera kakati ebintu ebyo abatuwuliriza bawabisibwa ne batamanya omubaka alina kutambula atya omubaka atuuka n'abaga sikola makubo kati bano bwe babeera mu studio nze siri mubaka naye nzija so bano bwe mambuuza zaggwadda kubanga olw'ensonga bwe mba njogera bano bannyambako okukakasa abatuuliza nti kyenjogera kituufu nti bwe batuula ku bukiiko obwo bano balondoola essente ne bagamba ekyo ekigambisa omubaka nti tokoze yes kuba kati ono kimukakatako okubeera ng'akwatagana ne kaawo yes Kaawo nakwatagana ne procurement officer basolo kulonga omuntu omutufu anakola oluguudo kakati enguudo ezo zonna zigwa mu office ya district engineer ate guli engineer musaale ontegedde bulungi kakati bali kubanga buli kimu bwe tunakitunuuliza President Museveni atusooke tulondoole okuva wansi bana batula ku kakiiko kano balondedde ebintu nga bibiri nga bwe biri katono bwagamba Nnyongole nti amakubo gakolebwa gundi 3 waliwo ekkubo lya bulungi bwansi eryaffe eryokugera ku lusi erigenda ku lusi ne wabeerawo ekkubo amakubo agakolebwa eggombolola ne wabeerawo amakubo agakolebwa district ne wabeerawo amakubo agakolebwa central government tewaliiwo kkubo likolebwa mubaka wa parliament Yunura kati Yunura bagijjawo naye nze ng'atuula ku kakiiko ako ka fiscal infrastructure nalwana nnyo era omukono gwange guli namba 3 kubaali balwana Yunura esigalewo kubanga eno ministry eno General Katumba amala gyatwala bureaucracy ennene nnyo jukira yeetwala zi Uganda Railway yeetwala ports ziri emmeeri kati okulaba nti ne Nakaseke bakulowoozaako it takes time naye lwakuba nti abantu babeereyo wansi abantu bo akugamba onalebe ekkubo lyaffe n'omugamba ekkubo eddoboozi ne pepa bwakaweeri naye bano implementation yeeganye engineer implementation ya nyo gibateekako Luttamaguzi wali out bo bamala baalira omukeeka akulako yabula kati ayogeranga Honorable Luttamaguzi nandi muwagidde nti eddoboozi lye lisinga okukola bw'oba n'eddoboozi okola bw'oba tolina ddoboozi kyova olaba ye eddoboozi lye bwe ligaana nga yeeteeramu kakati abalina omubaka atali nga ye baabawa magezi ki abantu mu kyalo oyinza omuteeramu ekkubo n'agamba waakiri tuwe 5 gyaffe tugirye ebyekkubo tetujja kulirya bakolere ekkubo sebo kiro kiwa kyakulabirako nze nina amakubo gengwa kati nakole ono si mubaka waffe nga neesabise ngenda okulaba faaza ali wali nenzija nga nkolawo nengenda n'eri mu magaga bwetyo nga te amakubo agolaba ligenda mu industrial park nga ne Museveni yakamala emirundi 3 ng'ajja okujjako omwami Museveni bw'ajja President Museveni bw'ajja nga Katibola bwe yajja kyabawaako ku kasoda lwanaayita bayisaayisaamu bali eno naye nalinda okulaba bano abentera okulaba abeenaanika ebitisaati bya kyenvu aboogera ebigambo ebiyitirivu nti bagambe mukulu Museveni nga walabye Kasajja twamutadde ku nninga dati simunenya ne Nabbanja namukongratulatinze President Museveni bwe yagenze ebunyolo bamugambye eddwaliro eryo oliraba ffe twatonna tuwa busoda lye twetaaga n'atiikinga n'agamba baligire n'agamba university ne bamusaba university ffe university gye baali baatuwa mu Luweero mwami gye twasaba World Bank n'egituwa ng'erina kuzimbibwa Luweero gye bayita Mbalala University of Science World Bank yagituwa Museveni n'agitwala Embalala n'agamba bano bwino waali sikugamba bya bulimba University of Science yali Luweero World Bank yagituwa ngo olutalo luwe mwami Museveni n'agishifutinga kati ate fene twefunira omukisa ngaffe fene tufuna omukisa ngaffe ne tufuna Ndejje University yaffe anti nkugamba eyaffe kati ebyoli oba yatwala ne tufuna eyaffe naye n'ekkubo lyennyini erigendayo nalyo sikole
kati bwe yabadde ekijaguzi wa mwami Luttamaguzi ng'agenza obbawa y'akamotoka boke baasaba bo munne tebagendako nabumali nabumali omanyi busoga college mweri ogimanyi tebasobola mugamba kati nga ffe tutambula mukulu gakibayo n'ogenda n'ogesomero lino singa balisitula ne baliteekako ewaffe ate nga bwe lifaanana pulaani yaalyo enkola eyo n'ogamba nti kijaguzo kati ffe twagalanga bw'olaba liri nga liriri wano naye si baasi ono alina eddwaliro Semuto erese center 3 naga nti alimanyi bulungi pulezidenti nabawe emifaliso gyange naye bw'otuukawo eddwaliro eryetaaga okuddaabiza babadde wali nga basaba busoda nakubanga sebo profesa enkola nze gye nandyetaaze oba gye ndowooza ti ebitongole byonna bikole buli muntu tumukozese mu field ye era tumpininge ku field ye yes kuba tulina baherese inspectors kuma district teri naye gwe kyoga president yanagenda mu national drug authority agayimutwala eddagala president yaleka mu kifaananyi ne member wa parliament tulina ba DEO kwe bali ku ma district adresi ebo professor atakubuza nze wali abanja president babanja MP ande uliriza kubanga buli akwata akazindaalo president kwagande omusajja atu yabava nako naye kati DEO no njagala akwate report agiwe bano ono abadde abuuza ku ssomero teri contractor nze mbadde mu construction field emyaka 2 asoba kugana ngenda kuwa project myezi 6 ngefaanana eti oyo aba akusendeekereza osayininge yakitandika omwaka mulamba then yasaba extension ya myezi 6 kubanga eyete ku pastoral structure alina amasomero 3 nakasongola Luero ne nakasi yomoyo kitegeza mani power ntono nga gonaga amasomero ga bilioni 3 mu milioni 3.5 mumulete mukatiko kamu kakati ajene district engineer bakwataka nazo kuba yasayininga certificate sezo ne basasula najitemate totaka bana abajapani bugorogo buno abachina boraba n'abayindi bugorogosi banyini bintu ebyo bali wano omwami wovumuno yakolanga Phoenix ezo yalina company ya eriruddawa ukyagirabawo nga basobola okumukkiriza bakigundu batutte enti aji basembule bamukirize gwokimanyi nti basembule bakolanga radio wano nga bazimu yakola sembule yakola ku mulembe gwa Amini yazikola ku mulembe gwa Museveni anti nkugambye sembule yatandise ku mulembe gwa Museveni radio yazikola ku mulembe gwa Museveni nkugambye yatandise ku mulembe gwa Museveni sembule nga sembuya yatandika mu 7 naye yagudde mu kyenda kati nze mpa ogudde bwange yogera ebintu byange abasajja bano basanga ng'eggwanga liri structured twalina kampuni za Yujiru wajiwulirako Yujiru gundi yakolanga n'akalongo ku UBC kyeswa mumanyi kyokoleke twalinanga foods and beverages ezo zonna nkulaga ezaali z'empowering twalina foods and beverages wajiwulirako yalagawa erabika bangangwe teriiwo bagigabana twalinanga zi transaction Uganda Limited sebana kisto yagikulirako ati nkugambye yalagawa twalina emmeri ku nnyanja kuli erizi Lugogoma emwe yali esinga ebbeeyi mu East Africa Amini yagireeta wano nga competinga n'abe Kenya n'abagamba ngireese wano ey'ebbeeyi omukulu omu n'agibuzaawo ne bagamba mbwe emmeri yabuze yabulira wano ate nkugambe neebula nnaku si bbanga lyewala emmeri eyo yabuliramu enkumbi yalindala yali netesi atokove ku yenkumbi yenkumbi teyabula linako akazinga we yalaga era weri we yalaga ne zivaamu nebulira ddala tesobola bano abakulu bano uyagala information nkakuwadde nze nkakuwa yobale muno oyogera ebikyamu nga n'ofaaki muno akatombo ka parliament okusookera ddala byobadde wemulugunyako kampuni zobadde oyogerako nyingi njogeddeko ntono okusookera ddala we twajjira wano ndowooza okimanyi oli mubaka wa parliament twaleetawo enkola ya privatization nga tugamba nti ebitongole bino profesa Walusimbi bye tulaba nga oba oli awo tebisobola kuwanirirwa oba bitutwalira ensimbi tebiza musolo ne tuleetawo enkola ya privatization nga tubijja mu public okubeera ebya gavumenti bigene mu z'abantu abulijjo naye nga kye twagala okusookera ddala tujjeyo n'omusolo guli
ate n'ebyo ebigenze mu nsawo z'abantu ba bulijjo bituwere bannayuganda emirimu. Kati ono ambonya nisamala okkiriza nti basajja bo banyuunyuusi kati mbadde mugambo ono ebyo byobadde oyogerako ffe twalina wano amabanka banyini nsi nga tulina indigenous banks UCB mwe Museveni ze yasanga nga zijjuddemu ebyapa byemugenda mulaba no beegabira ettaka eyo kakati omanyi kinfuma ne lenda gwe tulina mu ggwanga agaba sente n'asindika abasajja be mu byalo kinfuma ne lenda kati gojja kuddayo ku drawing kungira ojja kumukuba kakati najjawo enanke zonna n'olwekyo tuna wano kinfuma ne lenda aleeta obukungu abasajja bwe mulya aboogera olulimi olumu okwekolera kati mbadde mbaliriza mwami Museveni ekimu kyasinze okunnuma agamba musirikale mutendeke naye n'essaawa ya leero bwe ndaba abasirikale baffe nga basula mu buyunipoti mu buyita byabamayingira obuyumba buno obw'ebibaati oba mu lulabe eyo gye muyita n'abalala abasirikale nga basula nga balefugi n'alondamu akakundi k'abantu be bo n'ab'empawalinga omulimu gwasinze okukola bayakyogera wano bannansi ne balowooza nti abalaata yagamba omugagga tafugika nakola buli kyonna ekisoboka okulaba nga yavuwaza abannansi ebibanja byonna bigenze atadde bamanerendabe abantu obasanga babundabunda mu nsi yaabwe abaali abasomesa tebakyalina kitiibwa abasawo tebakyalina kitiibwa kwe mubeera mu nsi nga muli wansi w'abanyuunyusi by'omwaka abo nange Luttamaguzi abantu sigenda kuwa histori wabula tugenda kuwa embeera eriwo olwaleero bw'olaba olwaleero muvubuka mpeereza message bamuyita Kato agambye tweyayiza emirimu gyonna nze Kato Sekimpi ekamuli naye tukooye enguzi eri mu nnira ekiwoko kino ekitongole ekigaba identity card ekiwoko abadde specific ekiwoko so kati kwegamba ngaawo wennyini njagadde okutuusa message ye ku myaka 62 NRM enako 38 ogenda mbadde nade professor farms za government zino bazitanga batya farms za tenkerwa kwa bintu gaino jola bene eno bagitutte na Greek nayo bagitunze nge batunde ettaka lyeruzira bazitanga ranches mugende mu mwami ate kugambye buli kibagabana abatono tegiyo kakati olwaleero ku myaka 62 NRM oba mwami Museveni NRA fact ekyali NRA enako emyaka 38 ku myaka 38 olwaleero atudde wano mbaka parliament owa Nakaseke Central era deputy chairperson w'akakiiko ka Kosasi ina emyaka 36 kikulaga ki gavumenti yakafuga emyaka 2 naye mujjukire mu abampuliriza ebyatwala mwami Museveni mu nsiko ebyamutisa abantu baffe olwaleero $500,000 okusinziira ku records abantu abafa yagamba waliko ensonga ya demokrasi olwaleero demokrasi aliriddawa yennyini yagamba omukulembeze tasobola kususa bisanja bibiri ng'ali mu bukulembeze demokrasi kyeki demokrasi lyandibadde president okuvaako of course okuba mu ddembe kwegamba nga bannansi bavaayo okugamba nti kino nga bawulirizibwa demokrasi wabayi n'empagi 10 empagi mwenda ndizibanga zituukiridde emu netatuukira mpagi ki kakati nzija empagi zoyogerako twelectinga member of parliament tubayina tuyina abakulembeze abatufuga ku bitundu wansi ffe tulerondera abaminisita mu president abatuwa president katumulonda bulonzi kakati profesa zenzikiriza profesa oyo yayogedde dda nasima no wayogedde dda nasima olwaleero profesa mbadde nzija olwaleero mbadde awo wenzija nti giri emyaka emirala 24 kyagabanyizibwa abakulembeze abalala naye kakati olwaleero waliwo enjagadde okutandikira ddala nti mwami Museveni ebyamutwala mu nsiko yagamba okuleeta abantu olwaleero eddembe okweyogerera olwaleero eddembe liririddawa nga abaana baffe abayambala ovulo abagamba nti NUP bali kitali aba political prisoners leero babaforcinga ku pleadinga guilty ku misango gye batakola
babagamba bakkirize nti bakkirize nti era baveeyo bawaayirize Kyagulanyi nti Kyagulanyi yabasindika nti era Kyagulanyi yatugaa tugere tukole bwe tuti ebitaliiyo nti kubanga ebanakkiriza bajja bawa sente bajja bawa amayumba bajja kubawa emirimu. Olwayo tutunuulira obukulembeze taata ye president, maama yakulira ebyenjigiriza, omwana ye CDF, omukoddomi omuwulira lwaboogo ng'akayanirira busika bwa musajja mukulu akyali omulamu. Kakati awo eggwanga we liri mu leadership. Leero tugende ku corruption. Busika bwa musajja mukulu akyali omulamu gwe tobiwulira, omwana muhoozi n'omukoddomi lwaboogo tobiwulira nga babyexchanginga. Bino bannayuganda babikoberera. Leero tutunuulira corruption, obuli bw'enguzi. IGG official report obulyake n'akugamba billions 25 buli lunaku zibbibwa abantu ab'olubato abali mu public offices. Kakati awo IGG akuwaddeko just sampling naye nakyo sense olowooza ddala ziri 25 zokka. Official report that's it. Naye bw'otunuulira wano official report olwaliro ffe bye tulaba mu parliament kona akakiiko kwe tutuula sente n'ensimbi ezigabanibwa. Era olwaleero twebaza ababba amabaati. Omanyi bobba ebbaati liwoggana. Kati ebbaati lyawoggana bannayuganda bonna babamanyi. Omuntu wabbidde ebbaati teebereza ensimbi ezitayogera. Omuntu wabbira ebbaati eriwoggana naye ensimbi ezitayogera ne golodi kopa ebyobugagga ettaka ebyo byo biyitawa. Hati kyenkulaga biyita mukamu muyunga tutegedde. Of course. Kakati olwaleero tunuulira obwavu olwaleero bannayuganda beekuyengera mu bwavu obususe obuyitirivu. Naye omanyi kwe buva ensimbi ezibasolozebwamu empitirivu abawooza balowooza zaabwe. Kumba omuwooza sente bw'oba omaze okuziwooza sizizo oyina okuzizaayo eri bannanyinizo. Olwaleero tunuulira ebyobulamu. Abantu batuuka mu malwaliro. Akalwaliro kaffe wali akawali ak'ekikamulo Health Center 3 otuuke e Butalangu otuuke Wachaato tuuka ku General Hospital eya Nakaseke. Bw'ogituukako olwaleero okwata kutama n'ogamba yeno General Hospital eya Nakaseke district. Before you criticize the government, current government of General Yoweri Kaguta Museveni, you have also noticed that opposition side has caused a lot of big problem in this country through building their political biasness on self-sufficiency, tribalism, deception, defamatory. Yolebina omukulu Ivan alikalero sembusi ya kugamba. Abo ba Ivan baina ali propagandist. Baina ali propagandist. Kakati abo basanga bo. Kwega bazibira buli kibi. Buli kibi bw'obiraba bo baliwo ku ebintu kubiraba mu mbeera ya kifuula nenge. Ffe tuvaayo olwaleero okwogerera abangi kiki ekigenda maaso. Mbadde nkulaga ebyobulamu. Olwaleero bajjajjaffe ku mirembe egy'emabega baakugamba nga yagenda mu ddwaliro n'asangayo n'omujjanjabi anaamujjanjaba n'asangayo eddagala n'asangayo ebikozesebwa. Naye olwaleero jjajjaffe ava Katakala ava eri ebuzimiri mu Butalangu n'ava eri mu Kito ekatale ka Mmese agende mu ddwaliro asuubira anaasangayo eddagala teririyo abajjanjabi tebaliyo naye n'abasawo baasangayo n'obaagala kumugjamu kye tuyita ekyoja mu miro. Olwalaba ebyenjigiriza nkugambye n'isiima obadde wano weewaana capitation grant asindikibwa mu masomero. UPE oyinza otya okuŋŋamba omwana owa UPE osindika nnusu kasanvu? Baba kusindise kaaki ako? Mbukeeko okulabirira omwana emyezi 3 ye capitation grant. Akasanvu kitegeeza omwaka gye emitwalo 2 buli muyizi. Mwami Museveni n'asinziira eri ekkololo n'akugamba siraba omwana omuzadde awaddeyo yadde olw'ataano kyokka nga ba abaana be bw'obatuukako abazzukulu be bo bawaayo baweerayo mu $. Era nabadde ejja ekikamulo ku Church of Uganda Primary School nembagaye baba bawuddiisa bano abaana baffe baana baggwanga betulina okuteekateeka ebiseera eby'omaaso. Abaana be omu yasomera ku Kampala Parents yalinga waggulu ku Namirembe Road. Basasula mmeka? Basasula kasanvu emyezi 3 agenda ekisubi. Anti kakati nze bino ngezaako kukulaga nti gw'oli omwana w'omunaku
kyokka omunaku oyo yakuwa ensimbi gwe olwaleero zokozesa Zo era ze mujja abaata ze mukozesa nga bwe mwagadde ze mubbye olwaleero ye n'omuweereza akakunkumu kakanusu kasamba wanamugamba akube of course kubanga kakati olwaleero genda olwaleero ku by'ettaka nasanze emityomere muwakyato sabukayo omubaka wa parliament ku mulembe gwa Amini nanga ayogera nga gwe olwaki mbaka yenna ayogera nga kakyogamba kyeki nti gavumenti ikulese n'obeera wano kakati kyogamba si ddembe lyange okwogera anti ebintu byewagayo demokrasi no naye anti kakati wama jimpe profesa afaanana bana abagamba rediyo mpitirivu n'essimu n'omubuuza mpaayo egondi etaliyo kandi kyobadde obuuza ayogera ngawo mwami Museveni yakwata emmundu yes n'agenda alwanyisa Obote mpaayo ku muntu wa famire ya Museveni Obote gwe yatta nze nkuweyo abaana abattiddwa aba NUP emisana nga tebalina adde mundu nga bayambala bwambazi byambalo mpaya abakyagulanya abafudde goli musama family member wakyagulanya obaddeki oli musama family member wakyagulanya sigamba nti abantu basero bali ze mwadde information ya Uganda bali eri balaba era bawuliriza olwaleero ekibbataka mwe Museveni nyini yagamba nti mirembe giri balinga babbe ettaka nze olwayinza okimalawo olwaleero ababbi b'ettaka be ba RDC basindika mu bitundu bebeekobaana n'abantu olwaleero nasanga abantu b'ebutalanguwe bwetagiro ng'omusajja abawadde samoni kagamba abawadde ebibaluwa nti ennaku z'omwezi nga 3 mu mwaka sibasangawo nembagamba ono atandikirawa naye nga kyokka ogenda ogamba nga yayise mu ofisi ya RDC ebiki ebigenda maaso neŋŋenda emityomere ng'omuyindi ali mu kusengula Luttamaguzi omuyindi mu investor egundi emityomere omuyindi si muyindi akagologo akabakagologosi kakati byero olaba professor ngamaliriza kakati walabye wano we bakoona abantu amayumba nti bali mu ebulengo tewalabye nga balese bagenda kuteekawo so kakati olwaleero ekibbataka nga kivuddeko eddembe ly'omuntu olwaleero bw'oliraba abantu bafugibwa ku mudumu gwa mundu bino byonna ojja gamba mwese bunya mubyogera tubyogera pati naffe twewaayo ku lw'ensi yaffe golowooza ffe obulamu tetubwagala bati twewaayo ku lw'ensi that's it olwaleero nga maliriza na kino ebyokulonda mwami Museveni yagamba n'abantu be naga akapapula opapuzi kati bino byonna jasi kuteekawo kiguumaza ng'ente kuma ente bw'olowooza eri ku kyoto olowooza ekumamu kumba omuliro ezikiza muzikizi olw'ebino ebyokulonda amateeka weegali agalambika ebyokulonda nti wali wanaabeerangawo obwenkanya wanaabeerangawo kino naye laba ekibeera mu kalulu abantu 5 abantu 10 ne bafa kubanga omuntu omu ayagala atuule mu ntebe so kati bw'oyogera ebya demoko ebya independence era nze bannayuganda nandowooza nnaku nga zino kuvaayo tugende ku street twekalakase tulage obutali bumativu bwaffe tukungubage twesibe embugo twegambe ati kukungubaga tetuyinza kuddawo mbu tujaganya ng'olwaleero bannayuganda bafugibwa mu mbeera efaanana bweti of course twefuga ki just twakyusa bukyusa bino byogambye free and independent those are just words. They are just statements, but in actual sense, okulembeze buli liddawa. Sebo njaze kozesa bulungi eddakiika ezo. Batuwuliriza nsuubira tukyali ku independence nga bwe tulowooza. Myaka 38 gye tuba tubala. 38 egyo. Tubange mutegeere nnyo. Tusobola ogiyita egyo kuba 38 nze nayina. Nawezezza namu 2. Okay. Nga 10 omwezi guno. Naye nze nja kwawukanako n'abateesa bannange ku bintu bya independence bino endaba gyembirabamu eyinza okuba ey'enjawulo birabe tuwulire yensonga nakuleese nesireeta noono nali badde ndeeta omu bwe ntunuulira ensi mwe tuli wano gye tuyita mugiyita African community
East African Community. Yes. Omukago. Tanzania. Uganda, Tanzania. Zanzibar. Tuli wangi kuli 10. Naenze nja kujja mu 3. Ze nonyerezako. Kenya, Tanzania ne Uganda. Tanzania yafuna independence nga mwenda nkaga mugumu. Yes. Kenya nefuna nkaga mwesa. Yefe twagisoka Kenya. Nga 12 dese. Uganda nefuna nkaga mwebiri. 9 October. Yes. Na yenze bwemba ntunuulira njagala nnyo basa mu bracket yemu. Buli omu ne mutunuulira bwatambula n'omulala bwatambula. Nti bw'otunuulira Uganda n'ebyafaayo byayo nga bagiwa independence byafiirawo ku lunaku olwasooka. Bwe baddira omu ne bamugaa tukuwadde nga 8, omulala ne bamugaa tukuwadde nga 9. Awo no waaliwo okulya ensobole ebonyaabonya Uganda paka. Kati kyovula buli akwata Uganda ogikulembera agikulembera nga wakaawe. Kubanga ensobole yo yajja yakola ki? Bw'otunuulira abasajja bali enfuga gye bafugamu